Ebyo nga tubitadde ku bbali wabaddewo katemba ku muggana Maya ekisozi ssentebe w'ensaggo mu disitulikiti y'e Wakiso Kaketo Frank wasitudde olutalo bwe babadde ku ddimu ery'okutinda olutindo olwagwamu abakulembeze lwe balemedde okukola nga basazeewo bo okulwekolera. Wabaddewo katemba ku muggana Maya ekisozi kinvinvinga ye ssentebe w'ensaggo mu disitulikiti y'e Wakiso Kaketo Frank wasitudde olutalo ku mugagga atategerekese mannya lwa bukopi. Kakete wamu n'abavubuka b'ekitundu babadde bakedde kukola bulungi bwansi ku mugga guno ogugatta Town Council y'Ekyengera ne Gombolola y'Essisa mu disitulikiti y'e Wakiso omugaga mu mmotoka y'ennamba U8 732M gy'abagwiriddeko ne yeevuma ekimuyisizaayo. Omugagga okulemererwa okuvaamu waakiri ennusu abakola omulimu guno banywa kiri ku tuzzi kye kibatabudde ne bamunaabira mu maaso. Wano omugagga avudde mu mmotoka n'ayogerezeganya nabo ne bamuleka ayitewo kyokka naye n'abeefuulira ne bamuwerekereza ebivumo. Ku ky'omugga Kaketo n'abantu be bategeezezza nti guzze kukolebwa gaddibengalye ekibawaliriza okugwekwatiramu. Ebigoma bayita bifu. Buli kimu baleeta kifu. Bano bongeddeko nti gufuuse n'akatiro naddala eri ab'ebidduka n'abakyala kyokka nga abakulembeze tebafuddeeyo. Kakumi kiyimba talinyangako wano. Laba omwala ogufaanana okuyina otambuza abantu. Adde nabagamba mugende mukolere bikusakiddwa Kayanja Emon Crossall TV Omunyi.